Binyusa tebiggwayo wuno omukyala asula n'omulambo mu buliri oyinza okwebuuza kyeki ngenda kubanga mbikuwa ex wa Sonabeni naye avuddeyo n'abanga aleeta obukakafu ate era awanda muliro munnange Sonabeni amalako oba nedda. King Saha avuddeyo n'asindikira Uganda Police obubaka obukakali kino kiva ku ki byonna ngenda kubikuwa teye Jose Chameleone yakubye abantu omuzike ku birthday y'omukyala amanyiddwa nga Juliet Zawede. Bingi nnyo byengenda okubanga nkutuusaako mu masaawo naye nga nkugamba kimu nti mukwano gwange gwaliyo nga tona subscribinga omukutu guli gumu gwokka NCK TV munange subscribinga awomala okusubscribinga ng'onyiga akade nakugamba nti akade kano katuyambakoko okumanya nti tutaddeyo amawulire ate n'obyanga ocekinga bonambiro olema okubanga ofuna amawulire nga gayiseeko munange yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkwaniriza nesekwaniriza yenna naye nga katweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo. Wuno omukyala atawena oyo ye asula n'omulambo oba asuze nagwo okumalirako ddala ennaku eziwerako nnya. Ayina ensonga ze lwaki abadde akikola nno ye agamba nti muki oba mukkiriza oba nti Mukama Katonda eddoboozi lya Mukama Katonda munnange mbu lyamwogereramu bingi nnyo. Oluusi bye tuwulira ne tugamba nti bya bulimba, oluusi bye tuwulira ne tugamba bannange ndowooza kiboozibozi naye bibino nno mu bujjuvu. Maama wange nsuze naye nga mufu ennaku nga ziwera naye ng'omwoyo omutukuvu aŋŋamba wangi ono si mufu nze nyina emirimu gyange kyolumulolo kino kulwoyo gyona bisisuze naye buli lunaku mbadde nsulamu nga temuli yadde akantu mungi ate nabigaba tubadde musula ku semini tubadde tusula ku semini omwoyo omutukuvu kyaŋŋamba ye Katonda alimanyi tegodi mwene kyenkola kati maama ono lwaki naafe ennaku nnya natuka okufaana abantu baziwuuziza nansobera kiki kakati olwaleero kankunyumisa nti ne bwetunaagala netukeesa maama tetujja kubitegeera kituufu kubanga bitegeerwani mwoyo mutukuvu kyemanyi nzibusi tewandese wano jjo nakuleseewo siwo nsanze kati bweboba bwebodde nti ngende ku poliisi kangende omanyi yakolera mu biro na biseera kati maama bamaze omuziika nze simanyi sibimanyi nange kati tomanyi maama wo mwenyine yakuzaala kakati olwaleero omulambo gukyaliyo eri mu nyumba tebakujeera nga watadde ne kufulu maama wo yakuzaala n'oteekako ne kufulu kakati omulambo gwe gwetagisa okuvaamu tugende si 2-3 ennaku nyingi ng'afudde ennaku nyingi ng'afudde yesebo ng'era nsulamu notogambako baneiba nti oba maama afudde oba kiki anti ebyomwoyo omutukuvu tebitegeerekeka mbagambe ntya kakati amannya go gwana nze Samali muwanguzi Samali muwanguzi yesebo omugenzi maama wo ye Perodasi bwayiga munange wetwogera muyinza okulowooza nti oba byappa oba bijweteke naye mubiwulidde ennaku nnya naye agamba tabitegeera bulungi si byangu ndowooza era w'omuwuliza bulungi olaba nga waliwo ekitagatta nga tuvuddeko eyo munnange ebya Sonabeni ne mukyala we Mary Nambwayo byo bikyalanda era nga bwe tuzudde kati Sonabeni yandibanga musibi wa faamu era nga abakyala essaawa eno wetwogerera bangi nnyo abeewera nawulidde Naalongo nga byayogera bikankana nga bali mu kiboozibozi mukazi wattu naye ng'atottola biki byayiseemu kuva azaala abaana be nga bbawo talina kye yali amuwadde mpaka abaana okukula ne batuuka gye batuuse ye n'addayo ku ssomero n'asoma bangi nnyo. Waliwo nawuliddeko omukyala omulala ng'agamba nti naye yazadde simanyi lunaku lwajjo ate waliwo ate agatambula nti receptionist naye ali lubuto
lwa Sunabeni mbu bingi nnyo ebigenda mu maaso. Nambwayo ye agamba kimu nti alwanira nnyumba, ayagala kukuŋŋaanyizaamu baana ba Sunabeni bonna abazadde ebbali n'abanga abeewakana, nti era yagambye nti yasabye abakyala bonna abalina abaana nga ba Sunabeni mbu bonna babaleete, kubanga ye ennyumba eno gy'alwanira alwanira baana ba Sunabeni bonna mbu bazadde eyo ng'abeewakana, era nti abayimanyi nti bamaama baabwe mbu bo tebasobola kubalwanirira. So mbu ennyumba eyo wanaaba agifunye ayagala ateekamu abaana ba Sunabeni bonna mbu yabadde ebigambo bye. Naye tubadde tukyali awo ate nga waliwo omuwala omulala awanda muliro eri Sunabeni, era munnange obukakafu bw'alina tosobola kukiikiriza. Biibino nno Nambwaya Mary, weebale kuvaayo tukiikirira ffe nga Sunabeni abakazi be yali akozesezzaako n'atulekawo. Sunabeni okaabizza abaana ab'obuwala amaziga. Sunabeni oyina kye bayita omutima omubi, era nga ye gwe omuntu eyeeyagaliza wekka. Sunabeni bingi abakazi bye tuzze tugattako ne tukusapootinga naye n'otwefuulya naye nga tusobola kuvaayo mu mawulire ne twogera. Kati Mary waaba avuddeyo ng'alina ekintu kye yakugattako, yessaawa oseseme bye walya. Sunabeni njagala osasulire amaziga ag'abaana abawala ge bakaaba. Mwagala nnyo okukozesa abaana b'abandi ne mubalekawo. Kati Mary byebyo munnaffe byo bikyalanda eby'omukulu Sunabeni. Abakyala nno beeyongedde okuba nga bavaayo ate mbo bangi, era nawulidde okusinziira ku Mary Nambwayo naye nga baayogera agamba nti lisiti y'abakyala bangi, naye ekibuuzo kiri nti Nambwayo abadde akimanyi nti abakyala bano bonna gye bali, naye ng'agamba nti ye mutuufu oba kubanga nawuliddeko mu bigambo bya Naalongo mu kusooka yagambye nti ye yajjanga ng'amanyi Nambwayo mukwano gwa Sunabeni bakola wamu, era nti naye yali ayinayo abawala abalala bamanyi, naye ng'amanyi nti eby'ennaku zino wabaawo asinga okwagalwa yawangula ekintu. Naye ate ebyebuuzibwa Nambwayo byayogera agamba ne receptionist kitegeezebwa nti kale kyemanyi nti babadde bakola wamu, si kyekyo oba bakola ku gundi media house y'emu. Nambwayo abadde akimanyi. Ate ebyogera ku Nambwayo nti naye ayinamu mbu omuze ogwo, bw'aba ng'abeera naawe mbu oba ayawukana naawe aba ayina akuggyako buli kimu. Oba mwagula kajiiko n'ateekako 10 akugamba nti tunda ejiiko eno ompeeko 5 gange naawe sigaza 5 gange, mbu ye ayina omuze ogwo. Munnange bino ebintu biwanvu, tetumanyi oba binaagwa bitya oba binaatambula bitya, naye mu butuufu gye biraga Mukama Katonda yamanyiyo. Era Sunabeni essaawa ya kakati kiyinza okuba nga kimulidde. Mu kusooka twasooka ne tulowooza nti stanti, kubanga waliwo sho gye balanga, naye tugenza okizuula munnange buli lukya waliwo ekyeyongerako, buli bukya waliwo amawulire agagwawo, buli lukya waliwo omukyala avaayo naye entabwe nti yava kuba nti Sunabeni waliwo omukyala gwe nawuliddeko oba ye Stella gwe yakwata n'atwala owa maama we n'amwanjulirayo nti maama, nti mukadde okimanyi ono ye mukamwana gwe ngenda okuba nga nkola ki nkuleetera, era nti enteekateeka zibadde zigenda mu maaso ez'okuba nga Sunabeni ayanjulwayo oba akyala mu maka g'abakadde ag'abasiteera. Kigambibwa nti n'ennyumba eyogerwako gye bakaayanira mbu ennyumba eyo erambuddwa abakyala abawerako, oba kituufu oba nedda nze naawe, kubanga tuwulira nti ennyumba eno yalambu ne Naalongo baamulambuzaako ennyumba eno yennyini. Ennyumba eno buli mukyala gwe baagala bamulambuzaayo, kubanga jjukira ennyumba ebadde tenaggwa, era ennyumba ebadde tebanatandika okuba nga bakola ki bagibeeramu. Nambwayo yagambye nti n'omwana owuwe mbu Sunabeni yatuuka okugamba receptionist nti omwana si wuwe,
naye abange ovanga ku mukyala gye babbye ku mwami omulala ate olina akuwasa nabyo si byangu ne bw'obanga yegwa omutuufu era n'abantu ba bulijjo oba abantu ababiraba tebalemwa kubanga bakusalira omusango. Omuntu akugjemu omusajja munne ate n'akweganza oba neyekweddiza. So munnange ndabye abasajja abaami abasingako balumiriza nambwayo nombo si mwangu era mbo si mwangu yadde n'akatini yadde nga tulaba ate abakyala bo bavuddeyo kubanga bakola ki bamulwanirako. Nambwayo eggulo yagambye nti abakyala abalala abali abalina abaana ba Sunabeni bw'oba temwagala kuvaayo ne mufayita ye agenda bbanga abalwanirira yabange. Kituufu alwanirira abaana ba Sunabeni oba yeerwanirira ye ng'omuntu? Omunnayuganda ali eyo ako kako okubanga okeeroozako alwanirira abaana ba Sunabeni oba alwanirira ye ng'omuntu? Kino kiba kitegeeza ki? Nti noono receptions gwayogerako wabanga ali lubuto nga lubuto lwa Sunabeni nga bwakyogera kitegeeza aba alwanirira omwana oyo naye kituufu omulowooza alwanirira abaana ba Sunabeni oba yeerwanirira ye nga ye Nambwayo? Nze naawe ebyo ebya Nambwayo ne Sunabeni byo birungi nnyo, biwanvu nnyo era nga kyakuyigirako kinene eri abaami n'abakyala. Nga tuvuddeko eyo olunaku lw'eggulo bakutte King Sir nga performinga era awo bamujjukira bulungi emboozi yonna gy'ogoddeko awo, naye bwe bamaze omukwata bamuvuze buvuzi ne bamutwala ewuwe mu maka ge. Kyempuliddeko ge mawulire gempulidde tebaamusibye nga bwe tubadde tulowooza nti bwe baamukutte bamugje ku stage bamuvuze buvuzi ne baba nga bamutwala mu maka ge ne bamugamba taata wuumula yingira enjuuyo weebake paka ku makya. Naye King Sir amanya gamatuufu ye Mansour Semanda avuddeyo n'aba nga asaba poliisi y'eggwanga. Agambye nti Uganda Police please bwe mubanga mulina kye mumbanja oba mubanga mulina kye mufa nange munsamoninge nzije ku poliisi tukimalirize nti kubanga ndi mukoowu ayamwe mukoowu nti ndi mukoowu nkooye ebintu bino by'okubanga nga ndi ku stage ndi mukubanga abantu bange banyumirwa ne mujja ne munkwata. Agamba nti sikyabwenkanya nti kino kiba kitataaganya buli kimu, kiba kitataaganya bantu bange bafanzi bange batudde baliyawo bali mu kunyumirwa ndi mbakuba omuziki ne mujja ne munsalako ate ne mukola ki ne munzijawo. Agamba nti mbasabye busabi sikomandinga siyombye naye mbadde mbasaba bwe munaabanga nga mulina kale kye munjagaliza oba n'essaawa yakakati bwe mubanga mulina kye mumbanja oba nga nyina kye mulaba nti nyina kye nakola mu bukyamu mumpite ku poliisi nja kujja tubyogereko biggwe naye mulekeraawo okubanga mutataaganyanga sho zange. Bambi yandibanga yina eggumba kintu kye kyagamba kyandibanga kirima eggumba kubanga mukwano kisusse kisuukiridde okubanga ate bajja ne bamuyoola musajja wattu ng'ali ku mirimu gye akola. Eyo bizinesi gye baba bazanyiramu abeera ku bizinesi gye baba bazanyiramu. Nga tuvuddeko wa King Sir omuyimbi Jose Chameleone ono tumanyi bulungi akuba omuziki omulala n'atakuba ayimba omulala n'atayimba era waneno mu Uganda nyinza okugamba nti ye namba emu wa Uganda. Yadde nga munnange waliwo abalala naye Chameleone ekintu akyakikubira ddala bulungi. Naye tulabe nti nakuluglo gabadde mwazaalibwa g'omukyala Juliet Zawede era nga n'omukyala wangalira mitala w'amayanja n'ekyo twategeerako nti yajja wanene Uganda okubanga akola ki? Yajja Uganda waliwo emisango egyaliwo oba waliwo gwe baasibisa, so omwami we baamusibisa ne bagamba ye navayo ne bagamba basonyiye omwami naye womumanyi koti za Uganda ne gamba nti no waba amusonyiye omwami we bamuyita Ntibet Cox nti waba amusonyiye ayina okujja wano ajetinge into oba ajje
ave emitala w'amayanja ajje wano eno mu ggwanga Uganda agende mu kkooti ayogere mu maaso ga kkooti nti asonyiwe omwami oyo era wekyali bw'atyo juzi n'amusonyiwa ne bamuta. So gabadde mazaalibwa ge omukulu Jose Chameleone n'abanne nga balina okuba nga bayingirawo ne bakuba abantu omuseke ne babasanyusa munange nga bw'okimanyi. Kaakano kankweka ka clips katono olabeko. Obasinga Juli, Ibasinga Moro, if I want to be going Obasinga Juli. Okuva lwe twafunye amawulire aga Ssaabasajja nti munange tebasobola kubanga barenewinga visa ye asigale e Namibia, abanno nno batandise olusala mbu Kabaka ali mu overstay era simanyi nti bagenda mu deportinga nga wobimanyi bino nno saagala boogerera wayi biibyo. Visa ya Kabaka yaweddeko era wetwogerera kati Kabaka e Namibia ali mu overstay. Gavumenti ya Namibia yaganye okumwongera visa gye baali bawa Kabaka ya myezi 3 bamikwano kaakati yaweddeko wabula omusawo mu ddwaliro Kabaka jajjanjabirwa imbo yawandiise ebbaluwa ng'asaba Kabaka bamwongereyo akabanga. Gavumenti ya Namibia kye yaganye era sawa yonna omutanda bamudipotinga ne baana mmwe mutukoze ebintu ne mutukoze ekintu kya Kabaka. Ssaabasajja Kabaka bamudipotinge temudipotinga Kabaka nga Kadaama banange. Anyway, visa y'omutanda yaweddeko tambuza vidiyo byebyo nga bwe twabagambye naye ekyewuunyisa ekyensobola okugamba ate ye minisita agambye kale mu bigambo ebyo Nakologro yabadde ayogera ng'alinga ali mu kuinsinuatinga mbu abataka abava wano e Uganda okugenda okulaba omutanda nti be bavaako obuzibu kubanga mu bigambo bye yagambye nti waliwo abantu abamu abavudde bakwata ensi etali yaabwe ne bagifuula nga ki nti onaasalimbirayo anytime weeyagalidde. So yabadde agezaako kuinsinuatinga ye ng'alaga nti abataka ndowooza be bavuddeko kubanga ate bamma Ssaabasajja eviza okubanga yeeyongerayo okufuna obujjanjabi nti jjukira eri yagendayo nga kwegamba in a private way, si kugamba nti yagenda ne bamurecognizinga nti Kabaka simanyi biki yagendayo nga ye omuntu any person owayinza okugenda ate bo oluzi zaabwe eri zigamba nti omugwira woba oli mugwira weeri bakuwa ennaku 9 e Namibia gye myezi 3 okubanga woli. So omuntu eyagenda omwezi ogwokuna kati tuli mu gw'omusanvu kyo kiba kitegeeza nti ennaku 9 ziweddeko kati awo alina okweya. Kyevola abaana bavuddeyo bagenda kumudipotinga bagenda kukola we bati so naye nga ensonga be bali balina ensonga zaabwe zimegumba nti bamutwala ng'omuntu yenna. Si kugamba nti balina gundi gye bamuteereddewo nti ng'omuntu omukulu oba omuntu ali special nedda eri gyali nga omuntu yenna omulala. So engeri gyali omugwira si mutuuze weeri
ate bagezako juzo okulaga nti population yeri ntini nnyo okumpeyalinga naffe wano eno Uganda ffe tuli bangi okuwererako ddala so nti abantu beeri bamanyi okubanga bakola ki babakontrolinga naye nga byebyo ebinaaba bivuddeyo byonna tujja kubanga tubaweera tujja kubanga tubibatuusaako mbagamba kimu nti gwe teweerabira kubanga osubscribinga omukoto tuli gumu gwokka that is MCK TV subscribinga ringing that notification bell osharing liking saako n'okubanga leka comment yo ebisigadde mukwano buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna wooli wonna wosinzidde naye nga amawulire go gakyali mangi nnyonyini ddala era nga gamba kimu nti gwe tuula kkalira nywera awo nno ng'omaze okusubscribinga ate w'omala okusubscribinga ng'onyiga akadde ebisigadde byonna amawulire gajja kubanga gakutuukako buterevu nga tukwakagateekayo mutukize tube nga tubeerekereza tujja kubanga tukoma mu maaso awo temuvaawo